Tereza n'ennono ya Vatican okungubagira Papa okutongole kutandika wakati w'ennaku 4 ku 6 okuva ku lunaku Papa lw'aba afudde. Kyokka bino byonna nga bikolebwa olukiiko olunaalonda Papa omujja luyite Popo Conclave nawe luba luteekebwateekebwa okutandika omulimu omunene ddala ogw'okwetegereza bakardinaali ab'enkizo n'ebisanyizo byabwe okusobola okufunamu anaafuuka Papa omujja. Nga ne Papa Omutannasa gwa nkomerero wabaddewo bappaapa batunuuliddwa ng'abalinju ku mwanjo ogw'okudda mu bigere bya Papa Francis singa Mukama amala n'amuyita. Newankubadde buli mukkiriza omubatize asobola okufuuka Papa, ekitiibwa kino ensangi zino kyasalibwawo okukuumirwa bakalidinaali bokka abatannasussa myaka gya bukulu 80. Mu bufu buno waliwo olukalala lw'abakardinaali ensi beekuumiddeko eriiso nga kisuubirwa nti ku bano Papa omujja mwayinza okuva. Omu ku bano ye Cardinal Pietro Parolin ow'emyaka 7 nga munnansi w'eggwanga liyitale. Kalidinaali Pietro abadde ku lusegere nnyo n'omugenzi ng'ono mu kaseera kano yakulanga minisita w'ensonga z'ebweru mu Vatican. Olw'enkolagana ennungi gy'abadde nayo ne Papa kakano omugenzi, ensonga ezisinga ezirina okukolwako Papa Francis abadde azisindika wa Cardinal Pietro nekyongera okumufuula ow'enkizo ku balala. Amanyi enkola ye bagamba nti singa atuula ku ntebe eno enkola ya Papa Francis gy'abadde atambulirako naye kwajja okutambulira kubanga abadde bafaanaganya endowooza nga kwegase n'endaba y'ensonga. Kardinaali omulala atunuuliddwa ye Luis Antonio Tago ow'emyaka 67 ngono munnansi w'eggwanga li Philippines. Tago yaliko Ssaabasumba w'e Manila era nga singa abafuuse Papa omujja ajja kuba yasoose okufuuka Papa mu byafaayo by'Ekereziya ng'ava mu Ssemazinga Asia. Ono abadde munywanyi wa Papa Francis wa ku lusegere azaamuwa emirimu emikakali so nga Philippines mwava lyogerwako ng'eggwanga omuli omuwendo gw'Abakatolika ogukyasinza okulya ku misinde egya waggulu ddala. Omuweereza wa Katonda ono oyinza okumuyita kalinnimi ayogera ennimi eziwerako okuva ddala ku Lulatini, Oluzungu, Olufalansa ko n'ennimi endala ezigatta abantu abangi mu nsi yonna. Mu nkwata ye ey'ebintu aziyemulugunya nnyo ku bukambwe bw'Ekereziya era abeetaba mu bufumbo bw'ebikukujju newankubadde nga tabiwagira ku muze ogw'okugyamu embuto. Ng'ojjako Tago, Peter Turkson ow'emyaka 76 y'omu ku batunuuliddwa ng'ono omusajja muddugavu munnansi w'eggwanga li Ghana. Turkson singa afuuka Papa ajja kuba akyasoose okufuuka Papa omuddugavu ava ku lukalu lw'omuddugavu Africa. Musajja wa Katonda ono bwa nkizo nnyo mu kuvumirwa ebikolwa by'okusaanyawo obutonde bw'ensi afaayo nnyo ku nnaku eruma abankuseere era ng'ekyabagagga okunyigiriza ng'abanaku kimuleeta emitaafu mu bwenyi. Ezimu ku mboozi ezisinga okumuwunyira ziizi ze zikwata ku bufumbo bw'ebikukujju kyokka bwe kituuka ku ngira amawanga agamu gye gabonerezamu abo byenyigiramu ate awo takkaanya nabo. Buli lwakwata akazindaalo ayogera nnyo ku nsonga z'obwavu nga kwegasa n'eddembe ly'obuntu. Kardinaali omulala ye Peter Edo ow'emyaka 72 ngono munnansi w'eggwanga li Hungary. Bwe weetegereza bakkiririzaamu agwa mu lubu lw'abasita kange akkiriza mu nkola y'okukkiriza mu kitabo ekitukuvu kyonna ate kyokka. Ku ye enkola y'okukyusakyusa mu ntambuza y'eddiini tebikola kala yawukanya endowooza ne Papa Francis kaakano omugenzi. Okusinga amanyiddwa nnyo ng'omusajja ow'obwongo alowooza amangu ddala kyokka ng'akkiriza nnyo mu by'obuwangwa okukwatagana n'enzikiriza. Kalidinaali omulala ye Matteo Zuppi ow'emyaka 69 munnansi w'eggwanga li Italy. Kalidinaali Zuppi ne Papa omugenzi babadde tebateŋŋana era nga ye yamulonda okufuuka Papa mu mwaka 2019. Ono omusajja wa nkyukakyuka akkiriza mu Ekereziya okutambula n'omulembe. Amanyi eby'omunda bagamba nti singa alondebwa mukama we kaakano omugenzi wagomye naye yennyini wajja okutandikira. Papa Francis agenze okufa ng'amulonze okubeera omubaka w'emirembe mu Ukraine era nga mu kitiibwa kino mwe yakyalirira mu kibuga Moscow okugezaako okubangawo emirembe wakati wa Russia ko ne Ukraine. Kardinaali omulala ye Jose Tolentino Calaca de Mendoza ow'emyaka 59 ngono munnansi w'eggwanga li Portugal. Ono y'omu ku bakalidinaali abakyasinze okubeera abato ddala ontaagadde kulinda myaka emirala 20-30 okwetaba mu lwokaano luno. Kyokka naliko abamwekokkola olw'okulaga nti mpawo mutawana guno nagwalaba mu bitabo mu bikula eby'ebikukujju. Kalidinaali omulala ye Mario Grech ow'emyaka 68 ngono ava mu ggwanga li Malta. Okusooka Grech yatalibwanga sita kange atakyuka kuva ku nnono z'Ekereziya enkadde kyokka ensinga bw'egenze etambula onatandika okukyuka n'enkyukakyuka ekyayongera ku bwagazi bwe eri abantu basumba. Ono azaakolokota abakulembeze naddala ba Bulaaya so nga mu ngeri y'emu ayiyanira ekyokufuula abakyala abadinkoni. Kalidinaali omulala talina kubuusibwa maaso ye Pier Battista Pizzabera ow'emyaka 60 ngono munnansi w'eggwanga li Italy.
Isabella abadde patriarch mu Jerusalem era nga alwana nnyo okulaba nga abakristu bafuna emirembe ku ttaka lyabwe erimamiddwa abayisiraamu mu kaseera kano. Mu mwaka 2023 ng'abayiikira ba Hamas balumbaganye Israel ne batta abantu enkuyanjakku n'okuwamba abawerako omwali n'abaana abato. Isabella yasaba yatwalibwe ng'omusingo abaali bawambiddwa bayimbulwe, kyokka kino tekyasoboka. Ono singa alondebwa asuubira okusigala ng'atuukiriza emirimu gya Papa Francis kubanga aludde ebbanga nga mwegomba. Katusembeyo Kardinali Robert Sarah ow'emyaka 79 ng'ono nzaala y'Eggini era ng'onakkiriza nnyo mu kukuuma ennono z'ekereziya enkadde. Mu mwaka 2022 yawandiika ekitabo ne Papa Benedict nga bawagira eky'abafaatha obutawasa, abamu ku bo kye baali batandise okuwakanya. Singa abalondeddwa naye ayinza okufuuka papa omuddugavu akyasookeddera mu byafaayo by'ekereziya eno.